بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحشر. السورة نيتوا الحشر كتجيزا وكونغاني كينتو مكونغو. الله سبحانه وتعالى ategeeza nti essula eno etandika kumutendereza era essula eno madaniya lye Madina wa ayatuha aya zaayo 24 aya ina aya 24 etandika ng'egamba nti bismillahi rrahmani rrahim sabbaha lillahi bitendereza Allah subhanahu wa ta'ala era nga bimutukuliza ddala erinnya lye ebyo ebiri mu ggulu ma fi samawati wa ma fi l-ard bitukuza erinnya lya Allah subhanahu wa ta'ala nga bimutendereza n'amatenda ago gasaanidde okutendebwa nago ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi. wa huwa al-azizu Allah subhanahu wa ta'ala yewe ekitiibwa. Allah subhanahu wa ta'ala atawangulibwa ku ekyo ky'aba asazeewo. al-hakimu Allah subhanahu wa ta'ala atakola nsobi. buli kintu kyonna ky'aba akoze aba akikoze nga kyekiikyo era omuntu gw'olina kusiima busiimi enkola ya Allah kubanga teri mu nsobi yonna. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nga situnnaba kusoma aya ya 2 eyo tulina okubeera nga tutunuulira ekyafaayo ky'abasajja babanu Qurayda, babanu Nadir, babanu Qaynuqa by'ebibiina ebisatu oba ebika ebisatu ebyali biwangaalira mu Madiina nga birimu abagoberezi ba Musa alayhi salaam abalina ekitabo kya Tawrat. abantu abo si bataka ba Madiina wabula bazibuza abajja ne basanga abataka b'omu Madiina abawarabu abaali ebika bibiri Aus ne Khazraji abaali abawarabu abataka b'omu Madiina. bano bajja buzzi ne basengamu ne babeera aba ahlul kitab ne babeeraawo nga bayahudi abaalina ekitabo kyabwe kye baali bakkiririzaamu naye ng'ekitabo ekyo kyali kiranga ebyafaayo bya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti alijja era baali balina essuubi nti ajja kuva mu bo kuba abannabbi abasinga obungi baavanga mu bayahudi era nga baali beewaananga nnyo nga beewaanira ku bawarabu nti nabbi waffe bw'aliba nga azze ow'enkomerero oyo gwe lwalanga mu bitabo byaffe tugenda kulwananga naye nga tulwanyisa abalabi baffe nga bw'eri enkola y'abannabbi nti be bawangula lwe babeera mu lutalo be babeera n'obuwanguzi tugenda kubeera nga tulwana naye tubeere nga tuwangula ebitundu bingi nnyo. tulinda nabbi waffe oyo abeere nga ajja. ekyomukisa omubi nabbi yagenda okujja nga jidde mu kika ky'abawarabu ne bamuwalana ne bamuggulako empalana ne bagala n'okumukkiriza n'ebyali bimulanga mu bitabo byabwe ne batandika okubikyusa nga balaga nti si ye nabbi oyo gwe babadde balinda naye ng'emyoyo gyabwe gikakasiza ddala nti yoyo okusinziira ku bwino gwe balina mu bitabo byabwe. nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallam mu bimpimpi bwe yamala okubeera ng'atulugunyiziddwa e Makka n'adduka n'agenda e Madiina yasangayo ebika ebyo bye tugambye ebyaba Aus ne Khazraji nga be bawarabu abataka baamu na bano babanu Qurayda ne banu Qaynuqa ne banu Nadir nga be bayahudi abaali bakkiriza mu kitabo kya Musa. ebika ebibiri bino ebyabawarabu aba Aus ne ba Khazraji bayaniriza bulungi nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama naye babanu Qurayda babanu Qaynuqa babanu Nadir abasajja abo basalawo okuggula obulabe ku nabbi ono w'enkomerero kubanga teyava mu bani Israel ne babeera nga bamuwalana naye nabbi bwe yatuuka e Madiina yasalawo okubeera ng'akola endagaano n'abantu abo abayahudi ab'ebika ebisatu naddala babanu Nadir n'abagamba nti tukole constitution yeneefuga ekibuga Madiina. mu bye bakkaanyaako mwalimu Atika eyali egamba mwalimu Bandi eyali egamba nga ye Atiko eyali enkulu ennyo nti ekinaabanga kigudde ku mmwe ng'akolagana ne babanu Nadir ekinaabanga kibaguddeko kinaabanga kigudde ku ffe n'ekinaabanga kigudde ku mmwe kinaabanga kigudde ku ffe ekyammwe kyekyaffe ekyaffe kyekyammwe ne batta omukago ne babeera nga bakoze endagaano yaabwe. ekiseera kyatuuka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'afuna obuzibu nga twakava mu lutalo lw'e Uhud wayiseewo emyezi 6 waazuukawo omusajja eyali ayitibwa Amr ibn Umayya ad-Damri. omusajja oyo yagenda natta abasajja 2 mu butanwa nga tagenderedde ng'abasajja abo baali bava mu kika eky'aba Bani Kalbi. abasajja ba Bani Kalbi ne bategeera nti omusiraamu assa abantu baffe 2 naye ng'abassi mu butanwa ne bagenda eri nabbi oyo akulira abasiraamu babeere nga bamusaba ddiya
ddiya lwe lufuubanja oba ensimbi z'olina okulirira oyo abantu bali abafiiriddwa omuntu waabwe obeere nga obasasulamu ensimbi waleke okubeerawo olutalo oba kiswasu okuwolera eggwanga. Abasajja bwe bajja okunona ensimbi eri ono akulira abasiraamu nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ne kizuuka nga nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yali tasobola kwemalirira kubeera ng'asasula olufuubanja olwo, n'abeera ng'agendako eri Banu Nadir abeere ng'abeeyambisa abannyonnyola ekizibu ekyo bamuyambeko mu okusasula bannannyini bafu bali abattiddwa. Banu Nadir nabo tebaali basajja babi, ne baaniriza bulungi nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama bwe yali amaze okubatuukamu, ne bamwaniriza bulungi ne basahaba be yali nabo. Bwe baamala okumwaniriza ne bafuna kaccansi akabeera wali nga batuulamu mu kyama kyabwe, ne bagamba bwe kyatulinda Muhammadi kumutta, omukisa gutujjidde kisalidde, twayagaliza embazzi kisalidde mu ntamu. Allah subhanahu wa ta'ala amutuleetedde, kati ffe tuli naye, si wa kunoonya, omukisa tugukozese tubeere nga tumujja mu mbeera y'obulamu wano wazze. Naye bo bagezaako okumulaga eno abamu nti bamwaniriza mu ssanyu, ng'abalala eri bwe bateesa ngeri ki gye bagenda okufuna omukisa ogubeera nga gumuzikiriza baleke kufiirwa kyansi eno. Nabbi sallallahu alaihi wasallam baamutuuza mu kisiikirize ne basahaba be ekyali kiri waggulu mu kisiikirize ky'ekisenge. Nabbi n'atuulaawo, ne bamuwa ebyokulya, ne bamugamba nti tutegeke ebyokulya, tutegeke ebyokunywa, naye nga pulaani yaabwe yakubeera nga bamusuulako olubengo arraha. Baagira ne bagamba omusajja alinnye n'olubengo, kubanga enju z'ewaabwe abaali bazikola nga waggulu si baseresa mabaati, wabula bayiwa kisiraabu, ne bayiwa kikokoto waggulu, ne bayiwayo ekikokoto. Ensereka yaabwe yensereka yazikayina ng'eya wano, bayiwa buyiyi waggulu, si yakusereka ng'eno mu nsi yaffe etonnyamu enkuba. Ewaabwe bagikola nga waggulu wali flat, ne bayiwa kisiraabu. Omusajja omu ne bamuwa ow'amaanyi omuvubuka olubengo abeere ng'alinnya nalwo waggulu eri ku kasolya k'ennyumba, aluyiringule lusobole bulungi nnyo okwekkatako nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam abeere ng'afa. Naye baba bakola pulaani yaabwe eyo, ngeno bwe bateekateeka ebyokulya, naye nga yali nayo bwateekateeka okumusuulako oguyinja. Obubaka ne bujja eri nabbi ne bumugamba ave mu kifo ekyo ne basahaba, era bwe yasituka n'agenda. Bamala okutuuka e Madina n'annyonnyola abantu ensonga nga bw'ebadde, n'abagamba mweteeketeeke, tugenda okulwanyisa abasajja bano ababadde baagala okutujja mu budde, kubanga bamaze okumenya endagaano. Twalagaana kubeera nga tuwangaala mu bulungi, tuyambagane, naye okusinziira bwe bamenya endagaano ne baagala okubeera nga batujja mu bulamu bw'ensi eno. Kakati essaawa emenya endagaano etuuse, era bamaze otulaga nti tebakyali ku ndagaano yaffe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'ategeka basahaba ne bagenda bazinduukiriza abantu abo, ne babeetooloola okumala ebbanga. Wakati awo bagenda okulaba ng'ensonyi zibatta n'obuswavu. Allah subhanahu wa ta'ala n'ateeka okutya mu mitima gyabwe, ne babeera nga balaba tebakyasobola kuwangaala ne nabbi Muhammadi ng'ali mu Madina nga nabo bawangaalira wali. Ne babeera nga bateesa, ne basindika wakati waabwe abateesa ne babeera nga bakkaanya nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, nakkaanya nabo okubeera nti bamuviira mu kibuga eky'e Madina, babeere nga basenguka. Ne babuna emiwaabo, abamu ne bagenda mu mambuka eshami, abalala ne bagenda ab'ebika ebibiri, bo bagenda ne babeera nga basenga e Khaybara kumpi ne Madina, kumpi miles ziringa 10, ne bagenda ne bawaŋŋangukira eyo. Ate era n'oluvannyuma e Khaybara baagobwayo ne babeera nga bagenda ne bawaŋŋanguka, ne basaasaanira, ne babuna emiwabo, ne basaasaanira ensi eno. E Khaybara waagendayo ebika bibiri, ebika ebirala ne bigenda mu mambuka. Ebika ebibiri ebyo ebyagenda e Khaybara mwe maali Banu al-Haqiqi alladhina minhum Huyay ibn Akhtab walidu Safiya zawjat rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ekika ekimu ekyo kye bayita Bani al-Haqiq mwe mwali omukulu waakyo eyali ayitibwa Akhtab. Akhtab oyo oba Huyay ibn Akhtab ye yali omuzadde eyali azaala muka nabbi yayitibwa Safiya, y'omu ku baagenda e Khaybar. Mu lutalo olwali e Khaybar lwaliyo mu biseera ebyo, nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagenda okuvaayo nga amaze okufunayo omukyalo oyo Safiya, ng'amujja mu famire eya Huyay wa kitaawe ibn Akhtab. Kale abalala bawaŋŋanguka ne bagenda mu bitundu eby'enjawulo,
naye nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'abagoba mu kibuga Madina ne basaasaanira ensi eno ne bagendanga bataayaaya naye nga buwanguzi Allah subhanahu wa ta'ala ye yabuteekawo olw'okubeera nti yateeka okutya mu mitima gyabwe. Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okutegeera ekyafaayo ekyo atunyumiza nga atugamba mu Qur'ani, هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. هو الذي يوي الله أخرج الذين كفروا يفرميا أبا بتكرزا من أهل الكتاب ما باباوي بكتابه ببنو النضير أبا يبسجا غبين كتاب موسى عليه السلام eka Taurat naye ng'atebambi bakikyusakyusa nga era abamu tebakikkiriza amateeka agalimu tebagatwala nga nsonga. Allah agamba nti si mmwe abakkiriza abaagoba abantu abo mu kibuga Madina yadde nga mwali mumaze okubeebungulula ne mubeera nga muteesa wakati waabwe ne mugenda okumaliriza nga mukkaanyiza kubeera nga bavaamu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba si mmwe mwakikola. Allah agamba nti ye kennyini ye yafuumula abantu abo aba ahli alkitaabi abaali abakafiri ne bagoba n'abagoba mu Madina n'abajja min diyarihim mu bibanja byabwe n'abajja mu mayumba gaabwe ge baali baazimba li awwali alhashri nga kye kikungu ekyasooka ekyokubagoba so nga ate waliwo ebikungu ebirala ebyajja oluvannyuma lw'ekyo ne babeera nga bagenda bagobwa eyo gye babeera nga bagenze okusenga. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti yoye yakola omulimu ogwo ogw'okubagoba mu mayumba gaabwe nga lwe lukuŋŋaanya olwasooka okubakuŋŋaanya ekikungo ne babeera nga babajja mu mayumba gaabwe agaali e Madina. Ma dhanantum temwalina ndowooza yonna okuva edda n'edda ayakhruju nti abantu abo lumu balifuluma mu Madina ne babeera nga bavaamu ku lw'okubanga baali bagimaamidde nga bafuuse abataka baamu. Wadhannu nabo baali balowooleza ddala abo abaagobwa baatuuka ekiseera ne balowooza annahum mana'atuhum husunuhum min Allah nti mu butuufu okusinziira embiri ze baazimba n'enkomera ze baazissaako nti zigenda kusobola okubataasa buli kyonna ekiri bakivudde eri Allah. Allah subhanahu wa ta'ala agamba baatuuka ekiseera nabo ne bakakasa nti embiri zaabwe eŋŋumu n'ebikomera eby'amaanyi. Allah subhanahu wa ta'ala ne bwalireeta ekifaanana kitya tekigenda kubeera nga kibatuukako olw'obugumu bw'ebyo bye baali bamaze okukola. Baatuuka ekiseera ne babeera nga balowooza bwe batyo. Fa'ataahumullahu min haythu lam yahtasibu, Allah n'alyoka n'abajjira mu mbeera eyo gye bataasobola kulowooza nti ayinza okubajjira mu ngeri eyo, n'abayita kulitalaba n'abeera nga tebataasuubira Allah subhanahu wa ta'ala kyabaleetedde. Tebaasuubirako olunaku n'olumu nti abawarabu bayinza okwekunga ne babagoba mu kibuga Madina. Wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba, Allah subhanahu wa ta'ala n'asuula mu mitima gyabwe okutya ne babeera nga buli ssaawa buli awali omukkiriza batyawo ne beesanga nga tebakyasobola kuwangaala nga baliraanye omubaka sallallahu alaihi wasallama. Bo bennyini ne babeera nga beesabiddwa okubeera nga bava mu kitundu kino basenguka batambule bagende mu nsi endala. Yukhribuna buyutahum bi aidihim, bo bennyini be baazimbululanga amayumba gaabwe n'emikono gyabwe ne babeera nga emiyumba gyabwe bagamba sitwagala kugirekera abasiraamu babeere nga bazisulamu. Ne batandika ozikoona-koona, ne batandika okukoona agayumba gaabwe ag'amaanyi nga bagaleka ku ttaka basobole okutwala mu bye basobodde okutwala. Enzigi n'ebyo bye baali badde beetaaga basobole okubijjamu babitwale nga bagamba waakiri naffe nga bwe tubifiiriddwa n'abakkiriza tebajja kubikozesa. Ne babeera nga bo n'emikono gyabwe kennyini beeboonoona ennyumba zaabwe. Wa aidi almu'minin, oluusi nga n'emikono gy'abakkiriza gibayambako ne babeera nga babasibirako ku taddaata yaabwe, babatikka babayambako okubeera nti baamuka mu kifo eky'e Madiina bagende bawaŋŋangukire eyo mu mawanga ag'enjawulo. Fa'tabiru, mwebuulirire ya ulil absar,
abalina amaaso ag'omunda ne kungulu mubeere nga mwebuulirira nti amaanyi gonna g'oba otaddewo Allah subhanahu wa ta'ala ayinza okugawaganya ne gabeera nga gasaanawo. So walibadde ng'oteeka mu nkola amateeka ga Allah, so si birowoozo byo otuuka okulowooza nti kati wano wentuuse obugagga bwe nnina, ebikomera byenzimbye, gayina zenzimbye, Allah subhanahu wa ta'ala talina wayinza kumpita kumpangula. Omuntu walibadde ng'olina amagezi, obufuzi bw'olimu, Allah subhanahu wa ta'ala asobola okubuwaganya n'abukujjako nga tewalina lutalo wabula nga okutya oba Allah subhanahu wa ta'ala ng'akuleetedde mu mbeera ze. Ekyo kyonna ekiyinza okuba nga kikuwangula nga bwe yawangula bano abaali batalina ssuubi ky'obudde bonna basobola okubeera nga baseeseetuka mu bifo byabwe babeere nga bawaŋŋanguka. Ekyo tukirabye mu ngeri nnyingi nnyo kubawangadde nti abantu bayinza okuwaŋŋama ku bannaabwe ne batuuka ekiseera nga tebakyasobola kulowooza nti wayinza okubaayo ekijja. Allah subhanahu wa ta'ala n'akireeta mu ngeri ye. Abalina amagezi mwali ebuuliridde kigenda okubatuukako nga Allah subhanahu wa ta'ala yabasiima nga muli abaakola ebyo by'ayagala. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء singa tekyali nti Katonda yabawandiikako mu kitabo kiri ekya Lawhil Mahfuz mu lubaawo luli olunene okuli ebintu byonna ebiraga ensinga bw'erina okutambula. Singa Allah yali teyabawandiikako kubeera aljalaa nti baligobwa bugobwa, la'azzabahum fi dunya, yali badde nga ababonereza kuno ku nsi. Ebintu byabwe ne bitwalibwa abasiraamu, abantu baabwe abasajja ne battibwa, abaana baabwe ne batwalibwa ng'abaddu n'abakyala ng'abazaana. Allah subhanahu wa ta'ala yali asobola okibatuusaako singa yali teyawandiika ku Lawhil Mahfuz nti baligobwa bugobwa. Walahum fil akhirah, naye balina ku lunaku lw'enkomerero adhabu nnaari, ekibonerezo eky'omuliro abo abalifa tebeenenyezza. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ذلك ekyo Allah agenda kukibawa wadde nga ku nsi baagobwa mu mayumba gaabwe ne baleka nga baguunoonye bo kennyini n'emikono gyabwe, wadde nga n'abakkiriza baabayambako okubasitulirako n'okubatikka basobole okubeera nga babaamuka. Ate era n'ekibonerezo ku lunaku lw'enkomerero nga Allah akibateekeddeteekedde olw'obujeemu bwabwe. Lwaki Allah subhanahu wa ta'ala abatuusizza ku kibonerezo eky'oku nsi kuno ne ku akhira? Allah agazaalika ekyo kigenda kubatuusibwako bi annahum shaqqu Allaha wa rasulahu, olw'okubeera nti bejja ku Allah n'omubaka ne badda sayidi ne Allah n'adda sayidi n'omubaka we. ومن يشق الله omuntu singa yejja ku Allah fa inna Allah shadidul iqab, Allah muyitirivu wa kubonereza, ayina ebibonerezo ebiyitirivu. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. الله سبحانه وتعالى oluvannyuma lw'okubeera nga abasajja bano bwe baali bagenda okusenguka amalimiro gaabwe amalungi baaleka bagoonoonye, nga n'abakkiriza bwe babayambako okubeera ng'emiti emirungi bagitema, naye nga bakikola ng'ekyentiisa gye bali okubalagira ddala nti mutuviire twabakoowa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ma qata'tum min linatin, temuyina miti mirungi emigimu gye mwatema nga gyali miti gy'abasajja abo mu malimiro gaabwe, aw taraktumuha qa'imatan, oba ezo ze mwalekawo nga temuzitemye ne muzireka nga ziyimiridde entende, oba emiti gye mwaleka giyimiridde nga temugitemye, ala usuliha, ne mugireka ku bikolo byagyo nga giyimiridde nga bwe gyali. Allah subhanahu wa ta'ala agamba egyo gye mwatema ne gibeera nga giyiika, yadde gyaliko ebimera ebirungi ebigimu ebyali birabika nti binaatera okubeera nga byengera bikungulwe. Basahaba ekiseera kyatuuka ne beekuba mitima ne bagamba obuulyawo Allah tunyiigidde olw'okubeera nti twayonoona emiti egirabika nti gyali mirungi. Allah agamba nedda, ekyo kyonna kye mwakola ne mutema emiti egyali emirungi, oba egyo gye mwaleka giyimiridde nga giyimiridde ku bikolo byagyo,
fabiidhnillah byonna Allah yali akkiriza temweraliikirira nti waliwo ekisobyo kye mwakola eri Allah ekinene waliyukhziya alfasiqin ekyo yakikkiriza asobole okuswaza abo aboonoonyi abalagira eddala nti nno tebaliimu beeyi mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى قام oluvannyuma lw'okubeera nti tutegedde abasajja bano abaali Banu Nadhiri bawangaalira mu Madiina bagobeddwa bye basobodde okwetikka babitutte ebitasobose babirese naye nga wakati waffe ne wakati waabwe tewabaddeewo lutalo wabaddeewo kuteesa ne wabaawo okukkaanya ne batambula ne bagenda emmaali yonna ebeefuniddwa mu ngeri y'obutabaawo olutalo ng'omulaba adduse yekka n'agireka nebeera nga kati eri mu mikono gy'abasiraamu eyo bagiyita alfai'u emmaali efuniddwa awatali kulwana oba kuyiwa musaayi so nga alghanima gye gibeera eminyago egibeera nga tugifunye oluvannyuma lw'okubeerawo olutalo egyo giyina engaba yaagyo mu busiraamu neeno emmaali erina engabana yaayo. Eminyago singa tubeera tugifunye nga Allah subhanahu wa ta'ala agituwadde luvannyuma lwakumala kulwana giteekulwamu emiteeko 5 nga kimu kyakutaano oba omuteeko ogumu ku miteeko egyo 5 gulina okuweebwa abantu abaweebwa fai'u. Abantu abo tujjako omugabo gwa Allah ne tujjako omugabo gw'omubaka ku mulembe guno nga Allah bw'atali Allah subhanahu wa ta'ala omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala bw'ataliiwo omugabo gwa Allah n'omubaka we tuguteekateeka mu nkulaakulanya y'obusiraamu bubeere nga bugenda mu maaso n'ab'eŋŋanda z'omubaka ne bamulekwa ne bamasiikiini n'abatambuze abo babeera mu kimu ekyokutaano oba ku mugabo ogumu ogwo ku migabo 5 egiba gigabiddwa olwo tuli ku maali egabwa nga ganima eyo eyise mu kuyiwa omusaayi. Ate bina byakutaano oba ebitundu ebisigaddewo ebinako 5 ebyo ne bigabirwa abalwanyi ababadde mu lutabaalo buli omu okusinziira nga bwe yakoze oba amaanyi g'atadde mu lutalo. Naye emmaali eya fai'u eyo gye tufunye nga tewali kuyiwa musaayi yo egabibwa eri omubaka n'eri Allah subhanahu wa ta'ala n'ab'eŋŋanda z'omubaka ne bamulekwa ne bamasiikiini n'abatambuze nga tubagabira wakati waabwe mu ngeri ey'obwenkanya oba okusinziira ku bwetaavu obubeerawo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba wama afa Allah emmaali eyo Allah gye yawa nga teriiko kuyiwa musaayi Banu Nadhiri nga bamaze ogireka nga batambudde basenguse ala rasulihi Allah subhanahu wa ta'ala n'agiwa omubaka we nga kati yagiinako obuyinza minhum ng'agijja mu bali abamaze okutambula nga bagenze. Allah abagamba fama aujaftum alayhi min khaylin temwagikabassanirako nti mugikubidde embalaasi wala riqabin temwagikabassanirako nti mugirinnyidde eŋŋamiya emmaali ebadde kumpi ne Madiina si ya lugendo nti mumaze kulinnya mbalaasi oba ŋŋamiya ebadde nga maali ya kumpi temugikubiddeeko oba temugitaddeemu ssente za ntambula. Allah subhanahu wa ta'ala yagibagemulidde nga bw'agamba nti walakinna Allah naye Allah yusallitu asindikira rusulahu abatume be ala man yashaa'u kuyo gwayagadde. Allah subhanahu wa ta'ala asindika abatume be ne bawangula oyo gw'aba ayagadde nga tewali kulwana nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'awanguza nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Banu Nadhir nga tewali lutalo. Allah subhanahu wa ta'ala
emaali yagamba basahaba temugikabasaniddeeko kiwera ebadde emaali yakumpi tebaddeeko kutambula ngendo simbalaasi siŋŋamiya naye Allah nga bw'akikola bw'atyo bw'akikoze wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ku buli kintu kyonna musobozi era muyinza ekyo bw'atyo olwaleero bwe kibadde ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب ما أفاء الله على رسوله إما ليجاود الله سبحانه وتعالى omubaka we nga tewali kuyiwa musaayi min ahli alqura ng'ajijja mbasajja ababadde basenga mu bitundu awo mu byalo oba ng'ajijja mu bantu b'ekibuga ekyo nga bwe tubalabye babanu nadir abantu abo Allah agamba nti emaali eyo mugitunuulire mu ngeri ey'enjawulo engaba yaayo omubaka agenda kugigaba bw'ati jajje mu bantu b'ekyalo ekyo babani nadir falillahi Allah ayinako omutemwa ogwo gugenda mu kukulaakulanya obusiraamu Allah subhanahu wa ta'ala agamba walirrasul n'omubaka ayinako omutemwa ng'ogugwe ng'omubaka ku maali eyo yetabaddeemu kuyiwa musaayi Allah yagiyingiddemu ogitemaatema walidhil qurba ab'eŋŋanda z'omubaka nabo bayinako omutemwa ogwabwe gwe bagenda okubeera nga gubaweebwa abo be banu Hashim abo wa banu al-Muttalib bayinako omugabo gwabwe ku maali eyo Allah subhanahu wa ta'ala jajje ku bani Nadir waliyataama abamulekwa abali obubi si buli mulekwa nti ababubi naye waliwo bamulekwa ate abalina obwetaavu walmasaakin ne bamasiikini mu biti byabwe ebyenjawulo wabni sabiri abatambuzi abalina obwetaavu eri okuyambibwa ku ŋŋendo zaabwe Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yagaba emaali eyaffe etaliimu kuyiwa musaayi bw'erina okubeera ng'etambula Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bwe yagigaba nga bwe tugambye nti emaali al-ghanima oba ghanaim ebaamu okuyiwa omusaayi eteekolwa mu miteeko 5 ng'omuteeko ogusooka oba kimu kyakutaano kiweebwa bano be twogeddeko abafuna fai'u ate bina byakutaano oba emiteeko eno egisigaddewo ku 5 ne gibeera nga giweebwa abatabaazi Allah akikola bw'atyo agiyingiremu ogigaba olw'ensonga la yakuna dulatan baina al-aghniyai minkum eremu okubeera nga yeetooloolera wakati w'abagagga mu mmwe olw'okubeera nti tebaddeeko kuyiwa musaayi abaanaku n'abaavu muyinza okubaleka ebbali ate nebeera nga yeetoolooledde mu bagagga mu mmwe ate abali obulungi wama ataakum rasulu fakhudhuuhu buli kyonna omubaka kyanaabanga abaleetedde nti yeddiini ekyo mukikwate n'amaanyi temukikwata nga munaanya kubanga kyekijja okubaleetera Allah subhanahu wa ta'ala okubasiima wama nahaakum anhu buli kyonna omubaka kyabanga abaziyiza nti kyemukola fantahu muyimirire era temukikola mukikomyawo kubanga tekiriimu kusiimibwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala wattaqullaha mutennyo Allah inna Allaha shadidul iqab Allah muyitirivu wa kubonereza للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا